campaign twakulabako mu campaign gaba nange Vinka story ki tewali sinesimbawo wangi sinesimbawo no campaign y'omwami kale nali of course ninowagira omwami wange ninomuwagira gwe mukyala wo tomuwagira mu business ze nalina okuwagira omwami wange ate era nkyamuwagira omwami yesimbawo ku bwaki member of parliament Sindrio West wamanyi nsonga lwaki walaga amaanyi wabula wajja n'amaanyi Vinka amaanyi ki wajja n'amaanyi wamunaye so tumanyi nti n'omwami we ali mu byobufuzi naye omwami wange ejakulidde gye bamuzaala abantu ku kyalo bamumanyi actually kankoze no platform abantu beesinziro omwami wange mumuhe obululu n'olimi waluyigadde olweyo ate lwaki abaana nzala beeyo abaana ozaala beeyo kale omwana wange mumwaga njogera n'elimit kati wamuyimbirako campaign emu yokka nekiggwa tendako tonoonyereza nnyo campaign nga n'omwami kubyadala mu nominations bannomuwagira oli muntu wange wakukiddwa wakumutima wamunda bannange kyo kizibu okulaga kiba kizibu munaye abakyala ennaku zino okubanga munaye olaba mpagira besimanyi nga sibalinaako mutwe n'amagulu naye kati olwo gwensula naye waka naye God forbid akalulu wekagaana this time round nze saagala negativity kiwaddira Be very optimistic ate era tuli bawanguzi mu buli mbeera yonna engeri ki nti ye wa kibiina kiri eri ekya NRM bwe nga ggwe omuntu owagira ki kuba fani yayinza okuba nga awagira eri gwe owagira wa It's not about being affiliated to any party. It's about kikyasobola okukolera abeewaabwe. Nze sirabako muntu ayagala waabwe ng'omwami wange. Ayagala nnyo waabwe ali very passionate about it. Gy'asomedde, gy'akulidde. Okitegedde? Kati ng'ebyo byonna tubiziza ebbali, the affiliation of the party, what can he do? Oli ewaabwe amanyiyo yonna. He knows where he comes from like the back of his palm. So I think look at what he can do for them. Yeah, I think it's single. tuddeko ku kyokubera nti kale oli mwami wo ate ali side eringa ono bwagambye nti gwe nga gwe omuyimbi olimu nze nina wagira omwami wange ekyo kyo nina wagira omwami wange kati ate we siwagira wange. I mean, this man has supported me for the entire time of my career. There's no way about it. He has supported me as my man. Abayimbi bameka bemulaba bwafumbirwa ng'ebintu bikyukamu omulaba afuluma tafuluma byayima tebimulekeddeawo stage performance emuzitegeera, you know, but this man has supported me financially, emotionally, like sinza kikunyonyola naye nga east or west begenda wagira omwami wo oba baby wo oba ani ekyo sikiddamu. I'm not even going. Let's assume nti waliwo akuyise for a business to perform somewhere or to perform for any other political party. Can you go and perform? Bane ndi muyimbi, let's start there. My job is to entertain. Kyo kiri kyenkugambye nti olaba mpagira mmwe besimanyi besirinaako omutwe n'amagulu kati olwo wange olinamu n'ekiwanga kati mukwano madde nsaba ekyo tukiveeko munsikirize ngende neebake olwawo olabika era bwe tukusanga tuba tulina ebibuuzo bimwe twagala tukubuuza nevinga baithe okikoze otya okumaintaininga omubiri gw'okubeera nga like your tummy is flat ebyo bye mbadde mbagamba omwami anteekako keya wali gym membership nansasula baby kati oyo kati tudde ku kirala olinga Shakira wali ow'Ebulaaya ye bannaye omwana ali atya? How old is she now? Ali, she's beautiful, grown. We are making 5 years next year. Yeah, kama abadde mulungi.
ne Shiba yavudde n'akola amawana n'alaga nti bannaye abayimbi banne muleka temukoze kimala yakazide ya mwaka gumu nebeerako pate nga nene nzibu waguuga bweti kati ekyo kibuuze ki munyumiza otunyumya mbunyumya kale paka mneme achievement ngako abaka tuseka yeah, of course achievement yamani so I mean we're not surprised Shiba is a very hardworking woman fena even tuze tubiraba so it's a very good thing and being that at least I've heard the story behind you know I mean good for her. We have said this over and over again ekivulu nti omwaka guno guweddeko tutunidde okujja in fact mu bivulu bye batunulidde byabayimbi abalina oteekayo ebivulu next year otopinga list oli ku number 1 concert ejja mu kiseera ekituufu sagale James kye kigenda okujja you'll see the concert is coming yeah. What if concert in a way of a battle? Kuba aba pisi yatugani asobola okubatwa just in case amaje iraba No, that's the funniest. Now on Senzanyo. Simanyu achievements but that's a joke, right? It's not a joke. A serious issue. It's not a joke. Good night. No, that's a joke. Battling upper piece is a joke. And I cancel a concert. If you battle with a joke, concert ejja kale bato yinza gikola nani fatolunga amaja wegali yes awo tewaliwo mawulire business wise awo tewaliwo mawulire tewaliwo mawulire kucha bato twena kuswa bato linga like tewaliwo mawulire for what just release good music just do it for the people yimbe nyimba abantu bazagale like I mean let's enjoy kale akatalekeka konna kosobola okuba abafaani bo next year mu kubanga tukomekereza omwaka Vinka nyimba ki ezisinga okukolera era abayimbi kyabasinza okukolera nemwenkoye sinza kibanyanya bayimbi kyabasinza okukolera abayimbi kyasinza okukolera tema